Hold microphone. What? Selekta lidako omwana w'omulenzi ono kale bisera bigere byo murekere ko mugende murekere ko muno mugende murekere ko muno mugende mulai aha why DJ kwa sama DJ 0 kakati basebo Mukubire ko mungalo jana tugiye twanje ensonga kitange tata mulunyi sabakirize kola ki oyo mukulu ndisala wera likirire kubangola bampuliza fulu figa ne bajjo ye mukulu naye ate gwe muwa tata mukubire ko mungalo na kalulu kitange tata sabakirize mukulu ensonga ne tulese mukulu kansoke nkwebaze kulebyo okunya byotuwadde ulire engalo na kalulu mukulu kanzemo kwebaza kubanga ekyamazima bakenera service metu juli etandise okukola mu kubengalo n'akalulu kitange tata kakwebaze kulasa ebyuma owaleese makamu kubanga ategera kyakola mu mukubireko mu ngalo dadikiriza kuwuza ekyamazima ganku gavumenti tweyanze kulw'abagoma bewaleese bane kubireka abagoma mu ngalo ate omudongo leero muwengalo omudongo
ate kituufu mudongo bamwongere mukolo nsabikirize olwaawo kitange taata ensonga eno yannono mukadde wange ensonga yasimba yali ensonga ya buwangu kitange taata ensonga ate nga ya bwakatonda kyogamba erimu eddiini naye mukulukiriza ensonga eno nkutegeeza nti erimu eddiini naye kitange ezaani ayinza okwanja ensonga nga kwesimbagirizaako kyalinga omukazi ajulira bamuobu abakumi negaluwaise nabo kitange kkiriza nkutegeeza ekyamazima ne yali wansinze kakkane mukadde wange ekyamazima taata akkiriza neekoze negiriise ng'ekigo tentula kitange taata ekyamazima ondaba nga ntambuza amavivi totya kati oyinza okulaba nga njigayigana nga katande kemmuli nolowooza nti efunye obuzibu mukulu olaba nga asegasagana nga kabiri akatooleko siri mulwadde kitange ekyamazima mukwano gwa ekyamazima mukwano gwa David awamu ne Letitia gwe gumbonyabonya ekyamazima singa tabadde Letitia ne David Santos mu maaso go era ku lubula olw'ensonga dadi omusoga kyavaako nti omukwano gumenamena omenesemenese mukyenkola kyemukola abaye mwana mbuwe obugala amanye akatukira ku kanisa mu kanisa yaffe wali St. Peter's Church wali ewaffe dadi tatakiriza kutegeeze bwe baatuka mu kanisa waliyo mpaka za kuyimba mukulu baatuka mu kanisa mwalimu kwaya zaali nyingi nnyo kitange taata yekwaya yava ku kyalo kuno yaliko kyenkola kimukola mukulu kkiriza kutegeeza ekwaya ya St. Peter's nayo yaliyo yennyini egyonyomyako twatuuka mu church mu kanisa muli waffe mu kanisa ekyamazima mu kwaya zaalimu mwalimu kwaya emu yavaayo mwalimu omwana omuwala omulungi kallana ekyamazima nategereko erinnya limu nti ye Letitia kitange taata Letitia yasooka okukwata akamansukira ngamba akazindabyalo ekyamazima ffe twali tutudde wansi Letitia bwe yajja akutta akazindaalo ekyamazima Letitia yayimirira n'agamba nti bannange ensanyusa okubalama naffe tuyimirira okumanya bakuza Letitia empisa mukubireko Letitia mu ngalo kange okumanya bakuza Letitia empisa Letitia yafukamira agamba nti bannange mwebale kujja mu kwaya naffe ne tukubenga naffe naffe ne tuyimirira ne tumugamba Letitia gwe ogenda okuyimba Letitia kyeyakola nagakkana wansi n'addamu n'atwebaza nti bannange mwebale kujja kati olwo ffe nga bitukwatirakwo wa taata ndikuviira ku ntono genda maaso kitangiranga nga bwemutegeeza nti ensonga yanono yasimba ya buwangwa ate nga ya bwakatonda kitakiriza mutegeeza ekiseera kwekoza nga afunye accident mu omusayi gungenze muletera kutya okubeera kungulu ekyamazima salira kubanga letakomawo ekiratambale mukambise mu bwangu taata ng'agenda okulangirira pulezidenti kitange sijja kumala budde nga NRM na Nuupu abeesimawo ne baba n'akalunga manyi Nuupu eneewangula kumbe NRM kituufu kitange kiriza mutegeeze ku lw'obukulu bw'ensonga taata Letitia yatya okukwata akamasukira Letitia bwe yakwata akazindalo yayimirira n'atandika okuyimba yayimba oluyimba lwa kikulisitawo n'agamba nti nali muto kati nkuze ku byenzize ndaba Mukama ddala olina amaanyi naddala babamukiriza erinnya lyengalya mukubireko Letitia mu ngalo Letitia bamukuza empisa mukulu Letitia bwe yamala okuyimba yakakkana wansi otwebaza nti mwebale kujja ffe twasala gwe tukuba engalo mukubireko Letitia mu ngalo kiriza nkutegeeze naye olwayi bwe twogeranya kiriza nkutegeeze omukyala oyo abanga yalina balansi wo n'omuwulira aliwo nedda taata fulano tulaba tuva mugundire mutotulaba fenna wotwepankirako nga tuleeta ebijambi mukubireko Leti mu ngalo kiriza nkutegeeze ddali ku lw'obukulu bw'ensonga eno taata Letitia yakakkana wansi ne muto wange David yatudde mukulu ngenda okulaba Letitia yasembera kumpi ne muto wange ngamba David Letitia bwe yasembera wali David yobulanga David avudde mu mbeera kitange taata David yatayo ogaliyo nani agamba sindalaba libashaka ya Letitia nemubuuza otegeeza ki nengamba nti ekyamazima bwe sigenda mu bakadde bayita okunyanga lazima okufa mukulu ngenda okulaba nga Letitia yiye yayagala mu latineshiko yammanamandalaba David nemubuuza otegeeza ki ekyamazima osanza David ewaffe lazima okufa yaddamu ekigambo kimu nti David bwe Letitia agenda kubembaga nakubempeta ekyamazima n'ebenda bituekotokute kiza kutegeeza dadi ekyamazima Letitia agenda kulaba nga Letitia ne David bakyakaliza ekkanisa yonna nange kyenakola ng'omusajja yatendekebwa okuva mu bwakabaka bwa Buganda Majestic Grand Mayor ne mbakwata ku biga tufuluma wabweru bwe twafuluma wabweru Letitia bakuza empisa nakaka ne wali David ka David asigala ayimiridde nayinako okubirako David mu ngalo tegeeza dadi omukwano nange Thank you.
nsalawo galubindize nange kyenakola ng'omusajja omutendeke nange nenzikwata neŋŋamba nedda nja kuzireeta bijje nga ekiga bivuddemu amugera kumpengala wangenda ewasenga siwe waawo kungoberera owaayi ndabanga oli muto oluninza agala okugoberera mulebesa akuvaako mabega engako zenango bwetanize abasoose mama kano kozesenga mame twasisenkana netwasisenkana nga kankubuulire lubendezo mama wazeerabirayo enzilonda nenzireetayo nzeke omulabi bannange singa nga tusobola okulaba singa toyanza singa webalagwebalagala singa kkiriza ntegeeza ekyamazima wano taliwo wulira akafuba kasenga bireese byonna byonna era singa okumanya nkwebazizza nnyo n'omwana omwala onakumawo tuluna wano olijja gwe muleetanga wano mu lijja lya yesu kwani mukulu omuwadde pano kamaanyi g'abantu edda taata singa era singa gendagira bwenangumawa onajja genda ngumawa singa kola yanjulusa senga mukulu kyensinga okwewera kiri kimu oba ogabanga asembayo yeesabira oba bunaamala patidde eryakwegomba eno n'agamba atya omusajja oyo nga mugagga tamanyi ti oli mutume nedda mukulu binyuma okugabanga sigwe yabiguze anti era embaga enyuma oli kuya banno ate kkiriza nkutegeeze weewaawo mukulu waliwo ayinza obbigabanga akankana n'alowooza nti oba anaafissaamu byanaagaba ku mukulu
Enkula y'omutwe kuwensanyirira. Ian, kuberemu. Aya basi. Uliya mugala balugazu. Aya basi.
Kulaba sawa sajja kabaka akulaba ne bonyiga tegufuuka gugu. Haleluya. Kati bali nso gamba mboyo mogezi yekoza gwe weute oba nekoza. Akuyise wanje. Akuyise muzukulu wa Katongole eti gwe kakoza. Omukwano leti Kulire eddoboozi. Kusuubiza kyosabye tekirowooza nako kubanga ekyamazima nalonda namala. Usenga kwe omulokozi Katonda ekutesa nukanyini nejatula wesani mulekerawo omukulu atene ensonga endala ekyo badugamba tesimu bw'azaala omwana nga tamwagala amuwulawo erinnya tinkasira Kankubulire nno. ate bw'azaala omwana nga amwagala amuwulawo erinnya natukunda bw'azaala omwana nga wajja kwawo ne sente alina byonna Kisa nkutegeeze bw'azaala omwana nga wa mutwe munene amuwulawo erinnya alina yitwe kati taata Kisa nkutegeeza ate labayo ne bw'amuzaala omanye abakulu balengerera wala n'amulaba ng'azannya nga taawabulwe era amutubirawo ti tibuwabulwa wano tuli kyaggwe ekyaggwe ani afugayo bajja baliirawo nga tebannakwata bwebakba mungalo tusaba omwoyo omutukuvu mutukuvu ngajja eti bw'obanga otuuse waffe tomanyi ndabira nnyaabe eyo mbatumidde bambi baweera akafaananyi bagambe baagala nnyo nekyotussa omwoyo oba ojja ddi ofumme ijjere luli mu mpaka lekeraawo kantu katono bwe kati naye kakulu linda linda njogere kantu katono bwe kati naye kakulu linda linda njogere Letisha. Alright. Thank you very much for loving us. Alright. Letisha, ekyamazima mwana mulenzi agambye nti akwagala nnyo. Nze golaba ndi bisaati bulenjo gatunuulire oli tomuggyako maaso akugambye nti akwagala ng'ewava erinnyo okumanya akwagala izaninginiya musajja ate musuuzi businessman yagenze mu bulisiti omwe gye basuulamu n'ateekamu yagenze Dubai, China, Kampala wali mu DT obyowino Northern bypass byonna biri muno ne byajja ekyaggwe nagamba ne kali akalabo kuba mugamba nti okaagala nnyo yakataddemu agamba kasabbo ne kaddongolo mwekalimu ate mukutako myakwiza mutegeezi okumanya mwana mulenzi mukubireko Steve mu ngalo Steve okumanya ayagadde Letisha era agambye akuwadde ebyokunywa bino nagamba nti akola ekyo bajja breast nagamba buli nyukuta eri tulina kyetegeeza mu mutima gwe nagamba nti K Katonda ala lyekkubo E era S sitaani T tabaawukanyanga mufumo ate atakomya okwo nagamba nti akuwadde ak'okunywa abakayita mirinda kyova olaba avuddeyo nagamba nti M ekisooka oli marvelous mwana gwe I or intelligent mazima or religious I or interested N or nice D or dedicated and attractive akwagala nnyo bana mukubireko Steve mu ngalo Steve takomyawo nagamba nti kana ak'okunywa kabagatte mu ne famire ya Steve mwenna mwenna tikabaawukanyanga oyo inginiya mulamba nagamba nti no S mwana mulenzi ali simple agambe beera social eno P akwinamu potential bela polite ulira eno R ireligious musajja mu kristaayo bela resourceful muzaala abaana abalongo jja bawulya mu school fees n'okujja eno I akwinamu interest bela intelligent eno T ali trade design engineer bela technical eno E ali educated yasoma bela exemplary okay
Gamit apagala nnyo, thank you for loving us. Nagamba nti genda ekasenge mayirungi. Bano abagala haaga bagamba omukono gunaku wanje kibanga omukolo gwedde ogende kituusa. Mazima. Kakati mwana wange kola kayimba kwa sente banda. Bije. Kale kasabe ijangu wano David jangu tebuwono kusibiddawo. Mukulu asiimye kwata. Buno bonna bujulizi. Buno bonna bujulizi. tetwogeranya fuba okulaba nga teziri wasegirinya na sewanyana mukulu zavaayo edde zavaayo dda siba omukulu